mukono okupoota ng'agamba nti ezisente ntono nnyo sijja kukola genda okole ofunemu naye nze ne ŋŋamba nze ensingi akasanvu ke ŋŋenda nako kutogenda kuba nako nze ŋŋenda kutula wali enkaali engogo otunuulidde n'odda ku puulu n'otuula amatatu ne gakwata mu babiriro bwetogenda kukola wadde ekintu n'ekimu gavumenti ejja kukulabirira era gavumenti erabirira ayinamu togenda kutuula awo wansi gavumenti ejja ekulonde abantu bavumirira gavumenti ogikoleredde ki gavumenti olina okusimba ekintu kyolaba nti ojja kufunamu era ekintu ekyo ogenda kitunda bbeeyi ki ogenda okukisuubula eri weewaawo ge mateeka gange mu gavumenti abantu bavubuka bakole omulangira Senkindula Ruben okuva ekibutamu Buddu tweyanziza nnyo tweyanzeege mulangira enteesa ya kirangiro giwulidde enjogero yo giwulidde gavumenti gavumenti oyagala ekolere gwogikole kiki weewaawo ekyali radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo tukyagenda mu maaso taata omulungi kweguli webale nnyo bassebo maama amanya gange essebo Asafu Balugaali okuva na Kalinzi essebo nenja kwawukana n'abalala kubanga tabye radio Buddu essebo ndowooza buli omu alina ekimuluma akyogere nze enteesa yange eri kubona basome gavumenti atulimba ekiwa ssente masomero gabona basome naye buli lunaku tusasula ssente ng'ona basome twagala aba gavumenti mutwale ebirowoozo byavu mubagambe abantu nga beemulugunya ssente nga tumuzibawa mu masomero abaana baganye kusoma buli lunaku babagoba nze Asafu Balugaale okuva na Kalinzi weewaawo omanyi waliwo enjawulo ya bintu bibiri waliwo gavumenti bonna basome n'essomero okusasuza omuzadde mu bonna basome kati amasomero g'eno gayinza okuba ga bonna basome gasasuza abazadde mu bonna basome ye wali point waliyo omulala eno bannaaye waliwo omukono awo bagamba nti apima nga batuteeseze kale ensonga ndowooza eya Judy mugiwulidde waliwo omuganda wange nninga alengedde emikono mingi twaniriza mukama waffe mu kitundu kino kansala zoonoona tukwaniriza nnyo nnyini ddala ssentebe kati nalookingira wali oyo gavana wa kitundu tawuni kanso yavaayo eno mu kyalo kyali erimu ati bwe mulaba eno mu bano mbeera ndowooza nti yasigala mulooko ndabye emikono emabega wali tukwaniriza nnyo nnyini ddala ssentebe wa Kawuniro amanya Nambale Vincent Ssentebe radio Buddu Kawuniro Fans Club namba nya mu group eyo weewaawo enteesa yange ku kitusibye nnyo mu bwavu kwepikaapika ne tuteepimira tutya nze Nambale nkoze 15,000 omwezi emitwalo 15 nentunuulira Jingo simanyi nfunaye afuna atya alina Alpine ya mitwalo 10 nange Nambale neŋŋamba ŋŋenda kujambala omwezi gwonna nengugulamu Alpine emu ennaku 2 nga sirina wabula nina Alpine ate neetaaga okufuna service kitegeeza nti Alpine eri gye nagula emitwalo 10 ngenda giguza Judy ampe emitwalo 2 ekyo kyetusibye mu bwavu obuteepimira ne twepikaapika mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza nnyo tweyanze kwega balinge bawaalirira bakwita kuwaalirira n'ayagala agende mu bajeti etaliiye gundi aguze emmotoka nange kanjigule twandize kansala Deo Semanda yatwala ekitundu kino kye tulimu wembuusa
Rwembosa. Okay. Yemwanyina se. Amanya n'eddoboozi ze Nakato Rest okuva e Bwanga Nyondo. Weewaawo Rest. Ekitusibye mu bwavu. Abasajja bayitiridde. Okukola ki? Obwenzi bwasusse muno. Olimba naawe. Obwenzi bwasusse. Bagenda ne bava ebikazi nga biremeddwa amaka. Ebijja nga bifuna emizigo. Bwe bifuna emizigo nga bituula. Ng'ono omusajja nga gyayingirira ki nga kiyombekedde ngola ebintu bye mbadde mukoze nga bikola ki atandika kutunda atweka eri kati nawe omukazi ng'amaanyi gakola ki ate ng'omuntu omu tosobola kukola nga temuli bameka ne muvaayo kati ngawe emikono gikola ki gisanyalala kyo kituleese mu bwavu Judi okawulidde kazi akyogedde kimuva ku mutima akirabidde ddala akirabye ate nga kiruma amanya neera niwagaba Elias nga nkomyewo niwagaba mu byonna obwedda bye tubadde twogera obutayagaliza okufuuyira ennimiro z'abantu obwamalaaya obubbi ekituganya okulakulana mu byonna obutabeera na ddiini singa waddawo eddiini omukristaayo n'ategeera nti Katonda agamba bw'ati omusiraamu n'agamba nti Katonda agamba bw'ati omulokole kyekyo omusamize sijja mwogerako kubanga simwogerera yeyogerera yekka ate waliwo abamwagala bannaye mwebyo byonna bye tubateesa obwedda ku leediyo Buddu ku mpewo singa tubeera n'eddiini singa tuli bulungi ewamalaaya tiwandigenze kubanga etteeka eryokwenda bbi weewaawo kati mu byonna tudde ku Katonda walyoka obeerewo okulaakulana Katonda bwemuteeka mu nkulaakulana naye nawe otunda amadagala g'emikisa akuguza eddagala ly'emikisa osooka n'omulaba obayambadde nga twemitwalo ng'etaano takulimbanga kati nze nga emikisa ng'ate n'ennyumba gyasulamu yassubi tudde ku Katonda tujja kukulaakulana nze yenteesa yange ku leediyo Buddu mwebale kumpuliriza 98.8 ne 95.5 Radio Buddu Radio ey'omuntu wa bulijjo tukyagenda mu maaso tuli Kawuniro amanya n'eddoboozi bampita matovuza fanivaawo jaga ewengabi kakati nze kyendaba ekitusibye mu bwavu okusooka enkyukakyuka y'obudde embeera y'obudde ekyuse nnyo okusinziira nti oyinza okulima nga tewasuubira musana ne kujja kubyonoona byonna ne biggwawo ng'ate obadde wateekamu essente ate ekyo njagala nkikkaatirize nga wentuma Mr. Bazoonoona nti mu ntobazi eyo bagenda ne bagobayo abantu nti mulima ntobazi ogenda okulaba ate ng'omugagga ye azimbyeyo oba ng'alimiddeyo ng'abaavu abalimirayo bulumonde ng'ate babagobye kati n'ogamba bannaye ki ekiri awo nebikusobera eyo nsooka nga ngivuddeko ekirala ekitusibye mu bwavu eseruganda ku byeddiini omwami eno abyogeddeko naye abasajja omusajja yaaba omuto omukulu mu maka naye abasajja tebagenda mu kyaki tebagenda mu ekereziya tebagenda mu mizikiti kakati awo naye Katonda n'abeerabira mu butuufu kakati osangayo bakyala nabaana mu kyaki weewaawo kakati abasajja muteeka okugenda mu kyaki tulabike nga kubanga n'enkulaakulana abafaazi abo n'abanaddiini boogera nnyo ku nkulaakulana nga mmaliriza ensonga esembayo ku ludda by'ebyobufuzi nga wali mwami Bazoonoona waaliwo abantu bangi kati balina nnyo ebigambo nti tugenda bakolera naye mubutuufu n'oyita mu luguudo nga lubi n'osanga akatawuni nga kandisaanidde okuba n'amasannyalaze nga tekalina kati olijja nga twatuuka dde okufuna amasannyalaze amazzi amabi mu ddwaliro temuliyo ddagala otuuka nga tewaliyo ddwaliro naye nga bajja bakusuubiza tugenda bakolera ebigambo ne bisinga okukola weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege okyali ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tuli mu Kawuniro Lwengo District muganda wange amanya agange esebo nze Ddungu ekyasenya musazi w'enviiri weewaawo obwedda mwogera nga mpuliriza bulungi esebo naye nze ŋŋamba
lwaki tuli baavu kuba abavubuka kituufu baavu ne mulimu n'abazeeyi abaavu era nga abavubuka basinga bazeeyi ne lwaki nze ŋŋamba sevingi ogambe otya oterese otya ojja kujja ewange nkuwe ennimiro kale olunaku lwa 15 bakasaavu ogenda kale olunaku lumu ogenda kugenda wali okalye olunaku lumu togenda kusevingako 2 ekyo kyembadde nteesa tweyanziza nnyo tweyanzeego okyali ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tukyagenda mu maaso Judy bw'onoogira bw'otyo olyoka ojja eno waliwo kansala wano alina kyagamba yese Luganda aba radio Buddu nsanyusa obbala mu kitundu kyaffe naffe tusanyusa okusinga erinnya nze Kaasigala Julius Kaasigala nze mukulu w'essomero lino we muli Alpha and Omega Junior School weewaawo ate era nze muwandiisi oba sekuyitawe wa radio Buddu Kano Fans Club nga muli of club ndi namba 10 weewaawo ngenda kuyisa mu bufunze ng'omugumbaano bakwata tabata bebiso olw'embeera y'obudde akaseera ensonga esooka butamanya muzungu kyayita ignorance twandibadde tuva mu bwavu naye abantu abamu bambi tetufunye misomo gimala tusaba gavumenti etutwala engeri gyenfunye omukisa nendaba ku mwami Baazo tusaba ogatta eddoboozi lyaffe emisomo gijje ku byalo naye ne webagireeta temubeerayo abasajja naddala mubeera bize kituufu naye era abamu abasobodde batusobola okutuukayo kakati abasobodde be bakufunira amagezi gwatazze era nga tusaba abasobodde emisomo giba gize tubeerengayo tusomesebwe tumanye omuntu bw'aba alina 5,000 asobola atya kuzikozesa n'afuna akalimo k'atandika ate era bwe kiba kisobose batuyambengako nga gavumenti wadde nga eby'ennaku zino sijja kugenda nnyo kubanga mpozi akalala ngenda kwogera ku ddembe liyitiridde mu maka abakyala eddembe lyayitiridde mu maka ensonga lwaki abo bagamba abantu tebalina kazindaalo naye kireetawo okutwala akazindaalo ddembe eringi ly'omuwa entamu owulira mubereberye bw'oba wakamufuna ky'omulaga kyagenda nakyo abaami bw'obanga tosobole kumubeeza mu mbeera y'ekyennyanja buli lwakuna ekyawagoonya mukene gw'osobola buli lwakuna kubanga ajja mukusaba bw'anaabula bwe kinaabula ekyennyanja ajja kujja ewange nkimuwe ate awo oveeko akazindaalo neyanziza nnyo neyanze Judy janguuko wano okyali ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo njagala akazindaalo aka okampeere kansala Lwemboosa bwakata akampeere kansala bazoonoona ssentebe bazoonoona ate tusobole okubeera nga tweyongerayo nga tuwulidde ebigambo ebyo tweyanzege mukaabya obwavu naye mulabye nabwo nga bukaabwa abakola n'abatakola erinnya ndeewo Busemanda Lwemboosa naye musula mutya abantu b'omu Kawuniro mwebale kujja ku pulogulamu Muteeseza meeme tusebaza nnyo abasajja ba radio Buddu bane mwebale tuzibula ku liiso mwebale kutuleetera eddoboozi nga lino mu kitundu kyaffe bannange n'owuliranga kati bannange muli wano naye ensi ebawulira sebo radio Buddu ekoma luddawa Uganda yonna babawulira kaliddewo Busemanda Lwemboosa bamuwulira mu kibinga ebuyoga kokilaka eyo yonna kati bagamba yayogera omulimu w'emiyembe kakati ngenda babuulira ebibasibye mu bwavu muve wano nga mugenda kusevinga ate mugende mukole muwone obwavu ate muli empola omusajja wali wano sijja mumwogera linnya naye mukimanyi muzikwata empola bakola ki muyawalaba basebo ne banyewo monna mutega amatu muwulirize mutandike okukola mujje mu bwavu kati essaawa etuuse baaleese Paris model nalabye abayayaana ate nagenza okuwulira nti zaakuzaayo
baleeta emyoga nenda babayayana kati batunda bibanja byabwe basasule sente z'emyoga kikyonona sente nga tosobola kuyiiya nakuzikuuma musooke muzibikire obutuli bwonna obutwala sente musooke musobole mutuuke ku nkulaakulana ensonga ziizino wammanga lwaki biki ebisibya abantu mu bwavu ate ngenda kukwata ku ludda lw'abasajja abakuzeekuzeeku n'abakyala abakulu ate nzire ku bavubuka nsoose n'abavubuka abavubuka bwe muli wano saagala eyajegera gwe ssebo ojja kujja obiyigirize ate gwe okyalina mwavu tuyogera nnyo nga tukyayogera twagala owulirize bino osobole okwekulaakulanya abavubuka ekibasibye mu bwavu kintu eki kimu munyooma emirimu kimu temwagala kukola bibiri temukolera sente ntono bisatu omuvubuka omuwa omulimu n'omugamba nti kati olubimbi luno nti tulina tulimye ne tunyuka essaawa 6:50 bw'abanyiikidde ennyo alimayo ennaku 3 singa bwezi ogumu n'ekitundu bw'aba tannakuba matatu kulaba ng'ensawo ekaze ewadde otadda kale mbwava awo mbwakaaba obwavu bannanga obwavu weebuli naye tibuliiwo wabula abantu be baliwo abatakola tunyiikire okukola muyige okuseevinga obwavu tujja kubuwona nze neewuunya nnyo n'otunuulira omuvubuka Allah amutaasizza oba Katonda amutaasizza oba Yesu n'atunda embizzi 40 n'alyoka alumba buli ndongo eri ludda weeriwo engo nnyina okugenda semanda waliwo akalika bodaboda opangisa emitwalo emeka nti egyo 2 n'alyoka bamuvugwa mu luguudo omwo emirundi nga 5 bwe bamusaayo n'afuna ataawo gy'apangisa olunaku afunye emitwalo 40 emitwalo egyana bw'oba ogifunye 45 lwaki tonoonyaamu ekyokukola lwaki tonoonyaamu akalimu oba osuubula oba oziterese n'oyongerako omwaka ogujja n'ojjamu ekyokukola abavubuka ekibalemesezza ne bakaaba obwavu baseevinga bubi tibamanyi kutereka naye omuntu amanyi okutereka talumwa bwavu basebo ne banyaba abavubuka muzibikire ebituli ebitwala sente oba ofunye emitwalo 45 oba 5 kati tulaba nti balese palisi models nalisabye n'abapalisi models abavubuka babawe ntonotono kubanga ojja kumuwa emiliyoni ng'ogenda kumusiba agenda gijjayo bannalwiso batandika okweyisa obusimu agenda gula taaki ya mitwalo semanda gyakutte y'emitwalo 4 naye ayagala agikwata kati gokwa weewaawo ekyo kimu weepimire wokoma sevinga byokola weepimire tolandabuka nnyo n'abasajja balina sente tuweepima mu basajja nga tojotasobola kwambala ya mitwalo 25 naawe oyagala gyambala kubanga walabye omugagga omanyi embeera gyafulumye ayingiza atya asevinga atya ayinza okubanga olunaku ayingiza emitwalo 4 oba 35 gwe musajja wattu omala wiiki toyingizizza ate oyagala kwambala kyayambala yoyo yakyogeddeko abavubuka mulekere awo okuwalirira ate mwepimire ate mukole obutawummula nga mwongerako ku kyemulina si buli kufuna sente nti omala ziryo zimalawo okuddayo oba tonaba kuzirya zimalawo sevinga ate ddayo ku mirimu abasinga obungi avubuka ekibasibye mu bwavu bw'akola n'afuna waabiri amala gamalawo ng'agalya mpaka okudda bwe gaba teganaggwa mpale tawummula kiba kisibye abavubuka mu bwavu ate abakyala ekibasibye mu bwavu abakyala bw'olima sizoni neebala n'olengera mukyala looyo ekyasenya yesibye olugoye lwa mitwalo 45 kale olutwala olugoye lwa mitwalo 45 oyina lumu ojja dwesiba ku kyalo n'abataka bakutamu luleke gulamu engoye nga 3 nga 4 esepeeyi entonotono oliwo yayambala olw'emitwalo 5 muleke omulumba kubanga yogenda kwambala lwa mitwalo 5 gwoguze lumu yayina ez'emitwalo 5 engoye nga 10 agula za mitwalo 45 ziringa mu 10 gojja kulwesiba balutamu olutwale mukawuliro olutwale ekyasenya olutwale ludabagani naye omukazi naye olugoye lumulinga eddiba lyente ekyo kiveeko kola ekintu ekijja mu busobozi bwo ojja kuwona obwavu sevinga zibikira ebituli abaami abasajja si bavubuka ekitusibye mu bwavu naye nze nga siriimu kubanga nsobodde okulima nima emiyembe siri mwavu era mpita omwavu aba alimba sijja kwebalayo nnyo kubanga bwe weeyita omwavu kiba kibi yogera amazima titoli mwavu
Kakati abaami ekitusibye mu bwavu abakulu butamanya bwayimiridde ne bwatambula. Asooka n'amanya nti alina abaana beetaaga okusoma n'atabalirira nnyingiza ye n'anfulumya ye. Bw'agenda okufulumya afulumya kinene ate ng'ayingiza kitono. Kati embeera eyo esobola okukusiba mu buki? Mu bwavu. Omwana ayagala kumusomeseza St. Lawrence. Omwana ayagala kumusomeseza mu masomero ga bitiibwa. Ate ng'ogenda okwewunya n'omu Kawuniro wano ogenda okulaba gwe watwala e Nabbingo oba gwe watwala wanga ate owa wano mu Kawuniro ate naye asomye kumpi ng'ayinga amusinze n'omusinga. Ne weewuunya ekyakuweesa emitwalo 10 mu ssomero liri nga waleka eryaffe ery'omu Kawuniro. Bannange tuyige okubalirira, tuyige okuseevinga, tuyige okwepimira nga bwe tuwenkana omuntu ajja kuba yejja mu bwavu. Abasajja nnyo tweyanzeege. Kansala nsaba osembere kumba chairman. Njagala kumala chairman. Abawala ekibasibye mu bwavu ndi ku bakyala. Obadde ku baami abakyala abamaze. Abaami mbadekeddeyo kamu. Abaami bwe tufuna ssente waka. Nyabe yanzala edire nga bitwerabira abakyala baffe nakyo kitusibye mu bwavu. Kubanga mama abaana agenda nakugamba taata w'abaana taata naaki twafunye miliyoni mu kasooli muno naye maama eraga luddawa mukyala oli kyayogedde anti abakazi ne balyoka bakuba kakondo ne baleka basala obuli wano nono bakuziza otunze miliyoni awo aba bakuyita mu maaso kukakananga nga takyalina yadde 10. Bazirya mpolampola mama abaana okwogerako omukuba bukubi. Ate bw'olaba nga mu nju mulimu ensawo z'akasooli 10 omukuba emiggo n'anoba agenda okudda akasooli wamumalawo dda mu nju tuyiye embeera endala. Mama abaana ng'akomawo nga mutandika kuyiya mbeera ndala ebijjaliro wabitunda dda wabimalawo wakwana wanywa n'onywa n'ogulira ebbaala yonna n'ekutendereza n'olinnya kukakuleeti abaana ne bakuba endulu embizi otemesa namba. Bana lwaki ebyo tubikusibe mu bwavu ne wekwasa gavumenti. Gavumenti tereese bwavu abantu beekulembera amasanyu mangi. Oba twalibadde tugendeza ne byamasanyu nga ziri ensi endala. Bana abawera disiki Rwanda eyo baziwerawera disco disiki ebyo ebiduuladduula ebikiki ndowooza osanga abantu balitadde ssente mu nsawo ne bamalayo abayingira mu kyalo babawera oba osanga kyekina naye no buli wiiki disiki ejja ku kitundu buli wiiki disiki onejja kati abantu banatereka disente ssebo wewa era tebasobola kuzitereka. Abaana abadigidde babagobye ye Kampala bayingidde basaza otuntu ayi mukama tusaasire abantu basobole okutereka ssente mu nsawo. Tweyanziza nnyo kansala lw'emboosa kyekyo kibasibye mu bwavu abaami butaseevinga butamanya bw'oyimiridde nakiri jjanye lira mbeeredde ne muleke beera kakaddeko nako kakoleyo kanyirize okakuba ekizigo eky'omulembe okaleetere ku kagege kali eriyemu ojja kusanga nako mwana kasibye ayiti nga kakunyiriridde okusinga ogenda kumali ssente n'ozoononera eyo. Omukulu bazoono jangu oyongereko. Tweyanzeege ebigambo ebyo abiwulidde ng'olina w'obitereka ndowooza bw'onoddeeko ojja birowoozaako weeseetingi. Sebo weebale nnyo. Weewaawo. Kansala Deose Manda akiikirira omuluka guno ogwa Kyawaggoonya. Bannalwengo tukubireko Radio Buddu engalo nga nnyingi. Radio eno nze natandika nayo. Era Muteeseza meeme yasooka sirina we saagenda kaobe Sembabule gye twabeeranga. Mama manager n'abakozi bonna olw'obudde besijja kumenya ate mmanyi nti baabanjudde dda. Nze Lubega Joseph tukole nnyo tuwerere abaana ate ssente tuzikwate bulungi abalala bakola ki? Bazonoona. Meeya w'ekibuga kya Lwengo ssente bakulya ba ssentebe Erosi 3 mu Lwengo district ate ssente bakulya ba ssentebe Erosi 3 ne ba mayors mu Buganda yonna. Ndi wano nga omuwagizi sijja kwita namba emwe namba mwe muzigaba naye owa Radio Buddu. Omutwe omulamu oguleetedde olwaleero gwegwo gwennyini ogutuukaganye n'abantu baffe abantu okutegeera nti tuteekwa okukyuka ate ayina okukukyusa si mulala. Mumanyi olugero olugamba nti bwavu mpologoma luggwayo lutya bw'oteerwanako tebagamba nti bwe batakulwanako bw'oteerwanako ggwe nekyannaku nnyo waliwo atannaba bakufuna nsigo yakusiga mwene enkuba ng'anoonya ssimu ya muntu yeesimbyewo
osigadde abavubuka abali wano obwavu bungi sente zibuze naye tugolokoka abasinga obungi mulina ebintu byemutabula abasinga tuzuukuka sawa 11 nga bukya kyova owulira ebirango bye 11 n'owulira obulala radio Buddu ebiddako mpaka saawa 5 omutawaana nga bwewazuukuse tewagolokoze waliwo awo ekizibu ozuukuka n'otagolokoka ate n'oyagala ensawo y'ebere nga nsanyufu abo bwe wasanga mu maduuka nga wano akwata ku mumiro n'agamba otulese otya tuteekwa okuzuukuka obwongo mukimanyi nti wano muluka guno mwe muli akatale akasinga obunene mu kuleeta Masaka bakayitaani kakola lwakumeka wali ekyaza nga wali akatale kakola lunaku ki neyanziza embirizi wali akatale kakola lunaku ki bonna mubumanyi naye otundayo ki wangi otwalayo ensujju ndiizi bikajjo ebyo babikwatira biwa obusolo kakati ekizibu kyetusanga kyekyo obutale tubulina naye waliwo naava wano n'ogenda ku lwokuna mu katale ngogeze kunywa ku kwete bwe tutabagambe bino tujja kuzuukuka akatale akali muno nga kakasinga obunene otwalayo ki ekyo nakyo bulwadde ensonga ey'okubiri abantu bangi tubeera n'enteekateeka mu mitwe naye ne tutatandika mukwano gwange yandaga lumu ettaka nange nti awo njagalawo nalitemaatema nga lyereere ekitundu ekyo ekyemmanga njagalawo mpologoma konze ye wakati njagalawo mmwanyi ye eno waggulu eno wammere enkalu ne tugenda naddayo nga wayise emyaka 3 nange nti ojjukira wenakulaga mmeeya nti awo wenjagala mpologoma wano wabitooke ng'eyasimba yatandika dde okunoga ssente mukitegedde waliwo ali wano ng'olina ekisambu ettale lyoyagala kusimba mmwanyi olinze za nadisi naye nga werabidde nti mwami Semanda amezese mmwanyi genda wa mwami Semanda nga tonalinda za nadisi omugambe enjagala emiti 200 zimpe ensimbe bwe naakungula kasooli n'aleeta ssente okungule kasooli nga ne mmwanyi ekola ki nze omu ku basinga okulima emmwanyi mu Lwengo naye sisimbanga ku mmwanyi za gavumenti lwaki zijja leeti lwaki simanyi kika kye baleese gwe gy'oli eyo olinze waliwo n'abasimba ebinnya ne biddamu ne bizika nti alinze bwe banaagaba emmwanyi twazze kukyuka radio Buddu bwebezze era okuleka nga tukyuseeko ereke tusanga ku lujja nga tulinga bwe yatusanga leero amiina tuteekwa okukyuka badde boogera ku kyokutereka obwavu si nnyingizayo obwavu nfulumya kyova osanga hediticha ng'afuna akakadde omwezi n'asaasaanya emitwalo 9 musomesa we n'afuna emitwalo 5 n'asaasaanyako 15 oluvannyuma lw'omwaka omusomesa n'asinga ekyemu ssente mukifuna naye muyina akatale abantu bwe tutya tusomesa ebya banka mulowooza nti abagagga be batereka naye omuntu omulabufu w'omulembe guno ne bw'oba oli malejjalejja eno simanyi bwe mbikola bw'oba oligenze mu nnimiro okuva ku makya ssaawa 1 okutuuka 5 eno basasula mmeka 6 5 omwezi gyemitwalo 15 naye oteekwa okuba n'akawunti jangu wali mu Lwengo microfinance genda mu bank teekayo ku akawunti kakawunti ko kateekewo nga zoofuna okola ki oziteekako naye ssebo manager eno waliyo obuzibu omuntu atunda ensawo y'akasooli n'atundirako ey'emmwanyi n'agenda mu katale nga talina budget aziyoola kivumbo ekimunyisanyula ku maaso kyasasula omusajja yagula lumwesu maaki twagenda naye emiti ena mugiyita miti oba misito ena n'agenda n'agulirako ebyennyanja ebibisi nga 6 twatufulanga nti maama sigenze nakanyama neera naddayo kakati okubigula yali tisi kyekizibu naye twasooka tubuuza nti byonna buyeetaago omulabufu kyakola kwe kukwata ssente ze ziri emitwalo 40 zajje mu mmwanyi n'atuula n'omukyala ne bategeera ebizibu ebibaluma awaka n'agenda ne ssente ku lisiti kapapula mu katale n'agula byetaaga endala nga ziri mu banka mu abakyala ssente zammwe ziwangaalira mu kiwuzi ku wano kyova olaba abatembeeyi babamanyi kasooli n'ebijanjalo biba bikaze omutembeeyi ayitawo ku makya n'ogula akasanirizo ka bbulu n'adda ekawungeezi